obubaka bwe obusomeddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda omukulu ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, Katikkiro agambye nti wasaana okubaawo empuliziganya ennungi okusobola okukuuma emirembe nga kino kyakuyambako okwewala obutabanguko nga buno obwatuuka ku lubiri lwa Kabaka. Buli lwe tujjukira okulumbibwa ku Olubili tubeera tujjukira ensibuko y'obulumbaganyi obwo, naye era tubeera tukkaatiriza obwetaavu obw'okuwulizaganya, okutabagana, ate era n'okwawula okutwalira amateeka mu ngalo. Genze mu maaso n'alaga obukulu obuli mu lunaku luno eri obwakabaka bwa Buganda n'engeri gye lukuzibwamu abantu ku biki ebyaliwo mu kiseera ekyo. Ebyafaayo bya Buganda bigenda kusigala nga bijjukira obulumbaganyi buno. Buganda yakwatibwa mu bbwa n'obwakabaka ne buwerebwa. Kabaka Mutesa yagenda mu buwaŋŋanguse yakkiriza omukono oluvannyuma lw'emyaka 3. Ab'omusaayi gwe baasaasaana, kyokka n'abantu bangi nabo baasaasaanyizibwa. Ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'aba Othodox mu Uganda, His Eminence Jeronimos Muzeeyi, nga yakulembeddemu okusaba kuno, asiimye Mukama Katonda olw'okuzzaawo ekitiibwa ky'obwakabaka bwa Buganda oluvannyuma lw'okusoomoozebwa mwe buzze buyita. Yali Katonda yasobozesa Ssekabaka Ssaabasajja Mutesa Okulumba okusimatika abatamanya ngamba abaali balumye Olubili, era yasobozesa Ssaabasajja okutuula ku nnombolondo y'abajjajjaabe. Era n'akubiriza abantu okuba obumu okusobola okukuuma obutebenkevu. Okuba obumu, okuba ab'amazima era ab'enkanya, okusonyiwagana, okukola ennyo era n'okwesiga Katonda. Ssaabasumba era alaze okunyolwa olw'engeri abantu gye bakozesaamu emmundu okuttiŋŋana mu ggwanga ensangi zino, n'ategeeza nti emmundu zino zirina kukuuma bantu mu nsi yaabwe so si kuttiŋŋana. Abantu bafa naye nga okufa kwabwe kuva ku kukozesa obubi. Ekiruubirirwa mu kyo kwe kukuuma obulamu obw'omutuuze si kumutta. Mu ngeri y'emu ddiini wa Lutikko ya St. Nicola, Orthodox Church e Namuŋŋoona, Reverend Father Nicholas Bayego akubirizza abantu okwettanira okusoma naddala ebyayita nga kino kyakubayamba okwewala okutambulira mu nsobi ezizze zikolebwa. Kirungi nnyo tubeere ne Kristo waffe oyo era twebaza obwakabaka bw'Obuganda okuba nti bukola ki bwakomawo bulungi naye n'okutukuuma nga tulina ennono. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano omwaka 1966 olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka mu biseera bya Sir Edward Mutesa II lwalumbibwa amagye ga gavumenti ya Uganda ku biragiro bya Milton Obote eyali Ssaabaminisita ebiseera ebyo, era Ssaabasajja n'awaŋŋanguka ng'eno gye yafiira mu mwaka gwa 1969 nga tannadda ku ntebe ye. Emboozi eno ekusakiddwa Davis Seggane, BTM TV Community Report.